Atenderezwa gulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abange obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula ebizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate twakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne yawe Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo kutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weeyongeeyo n'obulamu bwo bikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tetunaawa okubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva mu bajjajjaffe mu bw'amayembe amazadde era amalungi saba tukole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya ekizikiza oba obutamanya era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essaba ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okuleera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gafuula ow'eddembe otegeere nti egwe omwana wa Katonda omulamu ewangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo nga tunaakwera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano abaagalwa kya muwendo okusobola okubeera nga tufunayo akadde tuwummuleko mu lunaku lwaffe buli we twebaka omwoyo gwaffe guvaamu ne gutandika okubeera nga gutambulira myayiro egy'enjawulo ne tusisinkana baganda baffe ku byombo abatudde ku mitendera egy'ensi eza waggulu abazze batuluŋŋamya okusobola okubeera nga naffe tufuna obuwanguzi nabo be baayitamu kitegeera twasalawo okubeera nga tuzannya obulamu bw'abaana b'abantu naye tuli myoyo mu ngeri eno buli kiseera kyetaagisa okubeera nga tufunayo akadde tuyingire mu nda yaffe tujjukire ekikula kyaffe ekyannamaddala nti tuli bitonde ebitudde mu butafa tuli kitangaala ekyo eky'omwoyo kye tuli naye abantu abasinga obungi mulowooza nti we mufa nga guwedde temumanyi nti nno muddamu ne muzaalibwa buli ggwanga lyonna oyirimu omuzimu ekitegeeza nti tolina ggwanga limu ke kaseera tusobole okubeera nga twejjamu embeera ey'okuyawukana n'okusonga ennwe eri amawanga amalala kubanga ffenna tugabaddemu sinakindi nga n'ensobi zonna ezaakolebwa yeffe abaazikola ebiseera ebisinga obungi njogera nnyo naddala n'abaddugavu mu nsonga nnyo ennwe ne mugamba nti abazungu baabatunda naye mumanyi nti yemmwe bazungu abaatunda ate abaddugavu ate kati ng'abaddugavu abo be baatunda be bazungu kyosiga kyokungula bwe mutegeera nti ebintu bino yemmwe mwabikola y'ensonga lwaki bibaluma nnyo ne mwesanga nga buli kiseera musonga ennwe eri omuzungu nga temumanyi nti nno mu lifetimes ez'embi mabega yemmwe mwali abazungu ne mutunda abaddugavu mwali mulina okujja ne mugabana ku ebyo bye mwasiga nze naawe tujjukire nti tuli baana ba maama Nattimba era ng'erinnya lyaffe liri limu abaana ba Ttimba oba betwandiise Earthlings kubanga gano ge maka gaffe buli we tugayonoona ffenna tukkirira wamu omuganda waagamba nti sebusiru bwa njoka butannannyinibwo nga bumanyi nti nno nga tebumanyi nti nno bugenda naye so buli we tutawa kitiibwa na kukuuma sseŋŋende eno tukkirira nayo
kino kitukke mu ndowooza zaffe era kikke mu ntegeera yaffe. Weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti. Tubalamusizaako ba mikwano, tubaagala nnyo nnyini ddala. Abaggalwa, waliwo amayengo mangi nnyo agayagala okubeera nga mugawa obudde bwammwe okwetoloola sseŋŋendo yammwe nattimba. Waliwo abantu bangi abayagala obudde bwammwe. Waliwo TV stations ezayagala okubeera nga muziwa obudde. Waliwo ebirowoozo bingi ebiyagala okubeera nga nebyo mubewa obudde. N'abo abatudde oba abali mu busirifu mu maka gaabwe bayayaana okubeera nga bafuna omuntu abayamba. Abagalwa, waliwo ebisolo ebiyogera wamu nammwe mu birowoozo nga bibagamba nti kadde kaabafuna kyakulya. Waliwo ebimera ebibaweereza enswagiro z'amayengo nga zibagamba nti byagala kunywa amazzi. Abagalwa, olulubaale lwonna lutambulira mu mazina ag'okuyogerezeganya. Buli kitonde kyonna kivaamu amayengo ago agawuliziganya wamu n'olulubaale oba ne lubaale gimuyita universe. Mukitegera? Abantu abamu bino babikola nga tebamanyi. N'ekikulu mu byonna kwe kubeera n'okuyaayana okubeerawo ekisa eri abalala n'eriggwe. Bw'obeera ng'oyagala omukama wo ategeere omulimu gw'okola, bw'obeera nga oyaayaana omwagalwa wo okubeera nga asiima ebyo byonna by'okola, omwagalwa, oyina kutandika na kubeera nga weerabirira nga ggwe. Kitegera? Bw'obeera nga oyagala embwa yerekerawo okubeera nga eboggola, omwagalwa, ne kapa y'okubeera nga ekkaanya bumu wamu n'embwayo, oyina kukkakkana. Bw'obeera nga oyaayaana abaana bo okubeera nga bakkubira, ate n'abo bokkiririza mu by'obufuzi okubeera nga babeera bumu wamu n'ebyo by'ojjajjatta, omwagalwa, byonna by'oyaayaanira birungi. Kubanga oli kitonde ekyo ekivaamu amayengo ag'ebyo by'oyaayaanira mu lulubaale. Na buli kinnoomu akwetoolodde bw'atyo bw'ali. Kino kyandibadde nga kibazitoowerera singa tekyali mateeka g'obutonzi mu lulubaale. Amakubo ag'olubaale oba olulubaale engeri gye lukola nga bwe tuzze tubagamba emirundi mingi. Olulubaale lugattaganya wamu n'ago amayengo agabeera gakutuddemu. Omwagalwa, by'oyogera tebibeera nkwaso zo, by'olowooza tebibeera nkwaso zo. Kitegera? N'ebyo by'ogattako tezibeera nkwaso zo. Naye empuliza zo z'enkwaso ezo eziwanga olulubaale. Obeera nga oyina empulira ey'essanyu, ey'ebirowoozo eby'essanyu, enkwaso zo mu lulubaale zibeera bumu wamu n'ekyo. Obeera nga oyina empulira embi ey'obukaawu, ey'obunyiikaavu n'ey'okwebuusabuusa, n'empuliza zo era n'enkwaso zo zigenda kubeera nga zibeera ze zimu. Katukuwa ekyokulabirako. Wokera ku makya n'olowooza ti nandiyagadde enniina ezaakava mu nnimiro, sobola okubeera nga nzirya oba nga nzisayira ku mmere yange gye ngenda okubeera nga ndya, naye nga oyinamu ennaku mundaayo, nga tolowooza nti osobola ozisanga, nga tolowooza nti nno gye ziri ne mu katale, era nga tolowooza nti nno gye ziri nti baakazinoga bunozi era nga zaakava mu nnimiro. Mu ngeri eyo kasita obeera n'ebirowoozo bye bimu era n'oteebereza
engeri gy'osobola okubeera nga ozisubwa n'oziwoomerwa nga olya emmere yo, kino kye kikuyamba okusobola okubeera nga oyimuka n'otandika okubeera nga onoonya ekyo kye weetaaga mu ngeri ennyangu. Katugambe nti omuntu wakeera ku makya n'abeera n'ekirowoozo nti singa wabaddewo omuntu abaddewo ku lwange n'empulira ey'okwetimaya n'enzikiriza egamba nti tewaliiwo muntu yenna asobola kubeera nga abaawo ku lwange, asobola okubeera nga agula oluggi ku lwaggwe, mu ngeri eno bajja kwesanga nga bayita mu mbeera nga tebasobodde kubeera nga bazuula ebikolwa ebyo ebyekisa ebibakoleddwa, kubanga babadde n'endowooza nti singa waliwo omuntu asobola okubeera nga akinkolera, obanga okubeera nga oyagala abo abantu ab'ekisa, kubanga kikuwuliza empulira ey'essuubi n'okubeera nga obeera bumu wamu n'ekyo weetaaga. Kitegera omwagalwa, buli w'obeera mu nnyiike kiba kitegeeza nti ogenda kubeera nga tosiima ebyo ebintu ebyekisa ebibeera bijja eri olugendo. Buli oweebonga mu bulamu, jjukira omwagalwa, si mulimu gwo okusobola okubeera nga oddamu byonna obuwonvu n'obukko obw'empuliraayo oba ebw'empulira eziva eri abalala. Si mulimu gwo kubeera nga olondako TV channel kitegera eyeekunyiiza okuggyako nga yigwa ajagadde. Si mulimu gwo okubeera nga buli kiseera obuzibu omuntu bw'abeera nabwo nga naawe obubuukira. Si mulimu gwo okubeera nga oteeka essira ku nneeyisa y'omulala. Nedda, omulimu gwo kwe kubeera bumu wamu n'empuliraayo gy'oyagala mu bulamu. Bulamu ki bw'oyagala okubeeramu? Bintu ki by'oyagala okubeera ng'onyumirwa? Bintu ki eby'omuwendo ebyo ebirungi bye weetaaga mu bulamu bwo? Ebyo by'olina okubeera ng'oweereza amasannyalaze go n'osobola okubeera ng'obeera wamu nabyo. Gezaako okulaba nga okola ebintu ebitonotono ebyo. Teebereza ekintu ekirungi ky'oyagala okubeera nga onyumirwa. Katugambe mu ssabbiiti ejja, gezaako okufunayo akadde nga tomanyi nawa ngeri we kigenda kuba, naye ogezeeko okulaba nga oteebereza nti kijja kuba nga totaddeemu mbeera ya kubuusabuusa na kutya. Kitegera twandiba nga olina okuyaayaana okulaba katugambe ekiwojjolo nga kibuuka mu maaso go, oba akanyonyi nga kabuuka mu maaso go, oba katugambe nga oyagala yo obuuma oba ssente zisobole okubeera nga zijjera olugendo lwo. Kitegera oba okusisinkana omuntu omugwira ne musobola okubeera nga okola omukwano omujja. Ebyokuddibwamu ku ebyo byonna by'obuuza byandibanga biri mu ebyo by'owulira mundaayo. Kitegera yeggwe alina okubeera nga alondawo kiki kye weetaaga, era gwe kennyini wekkiririzeemu nti buli kyonna kisoboka, oba kinene oba kitono. Kitegera mu ngeri eno weebuuza ekibuuzo kino wammanga, naawulira ntya nga ndabye kino oba nga mpise mu bulamu buno? Teebereza enkwaso zino nga zizze eri ggwe. Teebereza nga oyina empulira ey'essanyu ekugattaganya wamu n'olulubaale. Teebereza empulira eyo ekuyimusa eri ey'essanyu. Teebereza empulira eyo leka empulira eyo etambule nayo wamu okwetooloola olunaku lwo paka ssabbiiti w'ogimalako. Kifuule omulimu gwo okulaba nga ofuna ebyo ebikuwuliza obulungi mu ngeri yonna esoboka. Noonyereza ebyo ebikuwuliza obulungi. Buli kintu kyonna ekiri mu bulamu bwo omukadde kano kikuyamba okusobola okubeera nga kikutwala mu maaso.
laba biki ebijja. Teebereza radio station ekuyamba okusobola okubeera nga ovaamu amayengo ge weetaaga, era ekuyamba okusobola okubeera nga obeerawo mu n'ebyo by'oyaayaanira. Buli we weekakasa era n'omanya nti yeggwe mufunyi era yeggwe mugabi. Kino kikuyamba okusobola okubeera nga ofuna entegeera eya amazina g'obulamu. Kikuyamba okusobola okubeera nga ofuna empulira ekuddisaamu amaanyi n'otegeera nti yeggwe asengejja mu biki by'olina okufuna ne by'olina okuvaamu. Ojja kutegeera nti oyina amaanyi okufuga obulamu bwo, okubuwanga ng'okozesa ebiruubirirwa byo okusinga ebirowoozo ebikulowoozesa nti ebintu ebisoboka. Mukitegeera mwagalwa? Kye weetaaga kwe kubeera nga ofa ku mayengo go, si mayengo g'abalala. Kitegeera? Omwagalwa teweetaaga kubeera nga obuukira buli omu akaaba naawe obakaabireko, nedda. Kye weetaaga kwe kubeera nga ofuna akadde ak'okusobola okubeera nga obeera wamu n'amayengo ago agakuwuliza obulungi mu bulamu bwo era g'osobola okubeera nga ogaba eri abalala. Ne w'obeera ng'oli mu bantu bangi osobola okuteeka essira ku ebyo emyoyo emirungi egyo egikwetoolodde. Ne w'obeera ng'oli mu kifo nga muli mu kukaayana nga muyina embeera eyo ebakyamuukiriza gye muli okubeera nga muyogerako, osobola okubeera bumu n'abo bokkaanya nabo. Kitegeera omwagalwa? Yeggwe ekisumuluzo ekikuyamba okusobola okubeera nga oteeka essira eri emyoyo gyonna egikuyimusa, egitalina kkomo, era otegeere bajjajjaabo mu emisambu emizadde emirungi gyonna bw'egyo okusobola okubeera nga bakuyambako n'okubeera ng'ogatta ettaffaali mu kuzuukusibwa kw'ensi eyali yeebase. Tunoonya ebyo ebirungi omwagalwa. Gwe kennyini wekkiriza okubeera bumu mu bulungi obwo. Tokkiriza amaloboozi agawoggana agenge ag'effutwa okubeera ng'ogalondako. Yeggwe alonda. Yeggwe kakuunizo k'obulamu. Weddiza amaanyi go okuva mu mayengo amangi agatudde mu butakoma g'osobola okubeera nga olondako w'obeera osazeewo. Katonda akuwa omukisa. Kwagala nnyo nnyo ddala yeffe bajjajjaabo mbu amayembe amazadde era amalungi abatudde mu kitangala. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abange obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe.